owekitiibwa Honale Busegona. Twaliko mu meeting emu n'atugamba nti ssente z'amabugo yazibulookinga. Kuba ekyamazima tufunyemu okutya n'okwekengera. Kirabika ssente ezo teziriyo baazikozesa. Kuba singa gye ziri simanyi nti oba amabugo bagatereka. Naye omwami omubaka Segona n'agamba ssente yazibulookinga. Taata owekitiibwa ssente z'abamulekwa ate zo zibulookinga ngaani? Abaana balwala, abaana bali ku bitanda, abaana tebagenda kuddayo ku ssomero, ssente wazibulookinga. Kyokubiri twatuula mu meeting ne tukkaanya nti nga tetunnaba ne bwe tuba tumaze okufuna letters of administration abaana ba Ssegirinya bonna tubakole abagambi bati ba Ssegirinya tubakoleko DNA. DNA nzo omulimu gwawe gwali gwakuba guiding okubiriza meeting size nkola DNA abawerako ne babajjako omusaayi era results tezinnafuluma. Akati sente ozikwata otya n'ogamba nti tuzigabira abaana be tutamanyi oba ba Ssegirinya oba nedda. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe. So nayo mugyeeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6, kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Amanya gange yenze Nakabuye Mariamu, omu ku bakyala b'omubaka omugenzi kati Ssegirinya Muhammad, era yenze maama wa Nagirinya Sharifa. Tuze wano ku lwa bannaffe ffenna ffe be basobodde okusindika okujja okukubira omulanga eri gavumenti, nga tusaba bannange gavumenti etuyambeko nga bannamwandu. Twafiirwa omwami waffe kituufu, omuntu wafa tadda, twasigaza abaana bato tulina muno w'emyezi 9, naye essaawa y'olwaleero tetufunye kuyambibwa kwonna, wadde eri famire wadde eri omuntu omulala yenna, okujjako mikwano gyaffe egimu nga bwe gibaawo n'agamba nze nsazeewo omwana kankoleko bwenti, nsazeewo omwana kankoleko bwenti. Naye ekyamazima tufunye okusoomoozebwa okuva omugenzi nga yafudde. Omuntu bw'afa kituufu aba afudde, era bw'aba nga talese bintu tusobola okuguma buli muntu ne yeetetenkanya. Naye obuzibu obuliwo omugenzi taata w'abaana baffe yafa alina obuntu bw'alese, weewaawo si bungi nnyo, bwali butonotono, naye kati emyezi 5 ng'okuva omugenzi afa tetufunangako kuyambibwa kwonna ku bintu by'omugenzi bye yaleka eri abaana be. Abaana ttaamu eno abasinga tebasomye, okuggyako abo abaafuna okuyambibwako mu kinoomu, naye abaana baabalala abasirise bo tebasomedde ddala. Kati we twogerera okusoma kugenda kuddamu, kati babuuza banaye tutandikire wa, bagamba naye tugenda kuzzaako ki. Tulina ebintu ebikalu, waliwo obulegenze obuyumba bwe yaleka buvaamu ssente, naye buli yakasigaza takata, buli akalina takata, era agamba kati nti akasente
y'omugenzi ebintu yabiwa mu bulamu bingi bigenzewo ebityo kali tetutegeera oba omugenzi yalina ebintu oba buli kyeyagula nga akiteeka mu mannya ga muntu mulala kuba buli gwe yakikwasa nti kino takita waba ne kyetubadde tusibiddeko nga ambulance nga twagala esigale mu community eyamba abantu kuba omubaka Sejja yalwalira ebbanga ddene yalina obudde obugamba mutunde ekintu kyange kino na kino na kino naye teyakisobola kikola naye mu butakikola ate kati abasigaddewo abalamu bayayaana kutunda kino ekyamazima abaana baffe basigale mu bbanga abaana basigadde mu bbanga kati ambulance weeri kuba abaana bakula esayo leero muwala wange waba alina emyaka 8 okweyongera emyaka 10 maaso agenda kweyina emyaka 18 kitegeeza baba bakuyingira mu nabyabufuzi abagenda biyingira naye kikitaata nga bwe yaleka atemye ekkubo ffe tusaba ebintu bye bisigalewo ebintu by'omugenzi nga ambulance tetwagala bagitunde twagala esigalewo kuba n'abalina ebikalu nabo babigaanidde bannange tetuli bulungi n'akamu kye tuyinza okwogera tetuvube kufiirwako buli avaayo sayidi eri yeyogerako nga ye buli avaayo sayidi yeyogerako nga ye ekyamazima tubadde tusaba obwenkanya eri ebintu by'omugenzi oba ebintu by'abaana baffe bwate tukyagamba nti byaffe nedda bintu by'abaana naye baatuwa ne ssente enkalu ezaali ez'amabugo bannange ssente tezivangayo sente tetuzirabangako kati twebuuza tukole ki era tuzzeeko ki era tutandikirewa entonotono ze tumanyiiko siyaga nti byonna mbimanyi wabula bye mmanyiiko tulina amaka we baatwala omugenzi bwamujja wali ku kiteewe wali ku noopu we baamutwala ewaka we bulamu omwami yali akuumawo oba gwe baali baalekamu agamba nti ennyumba yali agibanja oba yali abanja omugenzi essente nnyingi ddala zesimanyi muwendo amakulu gaakyo gategeeza nti naye ayagala gikola ki kugitwala oba kugigabanako omugabo waliwo obuyumba bulina mmere awo nizigola entoozi oyo naye azirina agamba omugenzi yamugamba azisigazi waliwo n'endala zeninga mmanyi akatonotono ziri awo Kawanda naye zo tunamanya nnyo bizikwatako sijja kuzoogerako nnyo naye ng'ate ebyo byonna nga biri awo naffe kyetubuuza lwaki ssente z'amabugo zo tezivaayo ne ziyamba ku bannamwandu oba ne ziyamba ku baana kuba baazi batemerawo ku olwo lwennyini omubaka lwe yagira naye kati emyezi 5 ssente ziremeddeyo tetumanyi ani yazisiba butavaayo tetumanyi oba zaali mpewo nga tebiriiyo tetumanyi oba ki kuba kati ffenna tuli mu bbanga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi nanfuka Fatuma. Nange ndi wano nga nnamwandu w'omugenzi Hamad Segirinya. Ensonga endeese ndowooza ya bulumi. Mazima ganyi tetulina bingi bye tuyitamu abali ebyo bye batasobola kumanya. Ate nga ne bw'okimunnyonnyola tasobola kikkiriza naye ng'ekituufu tunyigirizibwa tutambudde tugezezzaako kye tusobola okukola naye ndowooza tulemereddwa era nga twebuuza nti we watuufu kwe tulina okugenda era ani omutuufu kwe tulina okubuulira atuyambe era atuggusize ensonga zaffe essaawa eno abaana baffe tulina ababayambako naye ate abaana abo badde ewaka ate we badde ewaka sirina kkubira oyo amuyambako nti njagala sukaali njagala sabbuuni njagala munnyo kitegeeza nze mba nnyina obbikola nga nze maama we mbanga mu kaseera kano sirina buyambi simanyi kiki kye mba nnyina kukolera baana ba mugenzi be nasigaza nze nga nze kye mmanyi ku lw'emitiana ebuloba awo waliyo poloti z'omugenzi naye kyemmanyi nti abazimanyiiko bamunda oba oli awo bo bamanyi nti ffe bannamwandu tetumanyi nti omugenzi yagula poloti ebuloba naye basirise era ebyaddala bakkaatiriza batugamba nti bba wammwe yafa munaku teyalina kye yaleka era temubaako gwe mukubira essimu nga mumusaba ebyobugagga bya bba wammwe naye ng'ekituufu bakimanyi nti waliyo bye balina naye ate tebaagala byogerako saawa zino ambulensi yagatundibwa
naye ate waliwo amabuga agakyali mu paaliyamenti getwebuuza nti go gaddi era tugenda kutuukirira ani agatuwe kuba tukkiriza ffenna nti okubatuukako tekijja tubeerera kyangu naye ani gwe tulina okutuukako tufune ssente ezo. Essaawa eno nze kati kino nkyogera ku lwange nti bw'obanga walina mwandu wa Ssegirinnya n'ogaana okuvaayo mu kamera ate nga batugamba nti eriyo abaana ba Ssegirinnya ate ffe tetubalabangako, tukusaba osirikire ddala. Sirika nga bwe wasalawo okusirika ng'obanga okkiriza nti omusaayi gw'abaze gye guli ebweru eyo ng'era olina mwandu vaayo tugambe nti abaana be bano abaana boogerwako abali ebweru ffenna tukkiriza nti kati ebifaananyi bisobola okuva ebweru ne bituuka buli muntu n'abiraba kuba abaana abo essimu mulamu Dawudi kati gwe gwendiko gw'ogamba nti ebweru eriyo abaana b'abaze. Ssegirinnya aba yazaala abaana ebweru mulamu Dawudi tusindikire ebifaananyi twagala laba ku baana tetugenda kukkiriza baana bamulekwa be tutamanyi twagala bifaananyi ebyo kubirabako. Ebweru bagamba waliyo abaana bameka era bali mu nsi ki? Abaana nze maama yagamba abaana bali Netherland, abaana batugamba bali abaana 10 naye abaana tetubamanyi twagala bifaananyi kuba ekirungi taata waabwe omuto gyali kati tukkiriza nti asobola tusindikira ku bifaananyi by'abaana abo tukkirize ddala abaana gye bali oba tebaliyo. Obugambo tebigenda kukola twagala bifaananyi mutulage abaana bamulekwa tumanye nti abaana ba gundi bali bwe bati ennamba entuufu. Kati tulina kye twali tusaba wabula Dawudi yennyini yakubira maama essimu n'amugamba nti alina ebweru Ssegirinnya yalinayo abaana abalala. Maama nze mwennyini namugamba nti maama abaana baba gye bali lwaki tetubalaba maama Shifula ebyo biveeko abaana bajja kujja naye twagala bifaananyi tulina essimu babisindike twagala bifaananyi abaana batabiraga ku bifaananyi ne tubalaba teri mugabo gw'abaana abo teguliyo era tetugenda kuwa abaana bintu betutamanyi era betutalaba tekigenda kukkirizibwa twagala bifaananyi by'abaana. Kati abaana mwagenda ku DNA okebera abaana bano ki ekyavaayo? Abaana baba tusaba February 19 ne tubatwala ewandiike yanzawo ennaku z'omwezi nagenderako ne batugamba nti DNA egenda kuvaayo mu wiiki esooka nze bangamba wiiki esooka mu Gwokuna naye n'essaawa yaakaakati DNA eremeddeyo ne tubuuza abasawo nti DNA tugenda gifuna mwaka gujja oba nakyo bakitunnyonnyole bakama baffe tukitegeere kuba tulabika tulinze tukooye. Ewandiike yadwayiddwayo ki? Public ki abeekiise mu by'obugagga kyengenda okugamba nti be bangi kubanga buli alina kyalina akkiriza nti kikye si kya mugenzi. Abaana mu kiseera kino buli muntu atoba na kintu kye kuba sinza kugamba nti waliwo omuntu eyali akuwadde ku ssente nti zino zensobodde zino zenkuwaddeyo tewali. Buli mukazi kati atoba lulwe okulaba abaddewo atya n'abaana be so ate singa bakwata ssente ne bazituwa ne tubaako kye tukola tusobola okubeezawo abaana baffe tetugenda beerawo buli ssaawa nga tubakubira amasimu simanyi abaana balwadde abaana bakoze we bati. Ekikulu twagala ssente za paalamenti ziveeyo tulabirire abaana baffe tusobola okulwana kati kuba twakkiriza ekintu kimu nti kati ffe bamaama era ffe bataata Ssegirinnya talidda era tetugenda kuddamu kuba simu ya Ssegirinnya eyitemu tumufune tukkiza nti kati olulimbi tugenda kululima ffekka na ffekka awatali muyambi. Luswa talina bintu byeyasigalamu byasobola kubayambako kuba yagamba yalina omugenzi nnyo Close. Luswa ekyo kyo simanyi kuba bwe baali babuuza ku balina ku byobugagga by'omugenzi amannya gaasomwako mu kyalo waliyo meeting Luswa saamumuliramu era mu bonna be bagamba nti gw'olina kino bakkiriza naye ate ku ssaawa eno bo bagamba byabwe kati lwaki buli ali mu kyalo tebagamba nti byabwe we bababuuza gw'olina ekyeno naawe ekyeno bonna bakkiriza nti gye tukirina naye ate ku ssaawa eno bagamba byabwe mugenzi yabibawa atya. Kati ku ssente za paalamenti zino mwali mujugezezaako tuukirako sipiika era kyekyavaayo
ekyo kyenkugambye nti twebuuza omutuufu bwa ani ow'okutuukirira kubanga okutuuka ku sipiika si kyangu era tetugenda kuva eno tugende wali ku paalamenti nti twagala sipiika bamutuwe prosesi nze nkakasa mpanvu okumutuukako kyetuvudde twekubira omulanga eri tv abanaaba balabye eggulire lino batuyambe wewaba wasobola okubaako nekyakyusaamu ebyadda tetuli bulungi tubanjibwa baze owange nze teyandekera maka ennyumba yali agitwa agisasula kati essaawa eno ki ekiddako kyeneebuuza nange ng'omukazi kati kubira sipiika omulanga maama sipiika anitamu ndi wano ku lw'abaana bange ne ku lw'abaana b'abazeebi yasigaza nti ebyaddala twetaaga otuyambe tufune ssente ezo kubanga mmanyi okutuukako tekiibe kyangu naye bw'onoowulira eddoboozi lyaffe tukkiriza nti onoobaako n'ensonga gy'oggusa era wannaabaawo ekikolebwa ku lw'obulungi bw'abaana b'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad. Okugenda mu mawulire tekikola makulu era tekijja bayamba nensituka ne mugamba amawulire bwe ganaaba nga ge ganaatuyamba okututaasa ku mbeera gye tunaaba tuyitamu tujja gagendamu n'agamba nze Sseggona nja kwedifendinga era bwe munaalaba nga munjogeddeko ekigambo nja situka neekoze ki neewuliriza bwatu beetuddamu kali ambulance eri wa Sseggona bajogeddeko jogeddeko katono tibagala gitunda naye ate Sseggona yagala ogigula ate eri wuwe anti kyoge nti ambulance bagisibira wa Sseggona kamba akatunda obubiri Kasagga agamba bubu yali oyo motive Kasagga yali motive Kasagga apatana chesi kirina wano ate Kasagga kati tunyonyo anti emotoka kalize motoka tuzeko ne wanyaza ambulance nze amawulire ga ambulance nagafuna ndi waffe mu kyalo munnamawulire omu nankubira essimu nambuuza nti maama Naginyo olina kyomanyi ku kyambulance ne mugamba nti ebadde ki naŋŋamba ambulance tuwulidde mugitunda ne mugamba nti ambulance sina kyengimanyiiko era sina kyengenda kugamba mazima gali nti era sina kyenamugamba naye bwe nakomayo e Kampala nabuuza era mu kubuuza kwange baŋŋamba nti ambulance eri waani Honorable Sseggona era bwe twali mu meeting naye yakkiriza nti ambulance eri wuwe naye ambulance okutundibwa ssente za parliament zimale okuvaayo ambulance esooka etundibwe n'ekirala bali mu nsonga zino batugamba twesonyiwa amawulire naye obulumi bwe tuyitamu tebutuganya kwesonyiwa amawulire temulowooza mbu tujja mu kamera kubanga twagala mutulabe simanyi tweraga nedda ennaku n'obulumi mbutuufu bitususseeko tulemereddwa kuba kati tetulina maama wakuddukira nti munnange maama tukoze tutya tetulina ssenga gwe tugamba nti munaye ssenga tukoze tutya ebyaddala biri nti Segirinya yatuleka mu bbanga omuntu omutuufu eyandibaddewo yeyandibadde maama nti maama kino naye ekiriwo kiri nti ffe ne maama enkolagana ntono kyetuyinza okubagamba tetulina nkolagana eribaawo wakati awo amaloku okulaba bano neyogerako nnyo manya gange nze Nalongo Joyce Nalule ku bannamwandu b'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad tuzze wano ng'abakyala okwekubira omulanga eri abantu bonna abaali bamanyi omugenzi Segirinya Muhammad saawa zino ng'abakyala tulina embeera gye tuyitamu etali nnyangu kyekitujja olwaleero embeera si nnyangu abamu abaana saawa zino bagenda kudda ku ssomero kuliko aba P7 naye tewali buyambi bw'abaana nga nekisinga otulumira ddala ze ssente eziriyo oba eziriwo saawa zino eziganye okuteebwa oba okuweebwa abaana ab'omugenzi Segirinya Muhammad. omwazogerako mu meeting byagubiramu batugamba tugumiikirize
sente zijja kuteebwa ne tugamba n'ez'amabugo ze baasala kubanze kyemmanyiiko amabugo tebagatereka naye kati myezi gigenda mu 5 amabugo bakyagaterese simenti gakyali mabugo ne mataba gavaamu dda kati saawa zino ekituufu tetukimanyi naye ng'abaana bagenda kudda ku ssomero abaana abamu baawumula bakyababanja abaana b'omubaka baawumula bakyababanja naye nga sente weeziri sente zikola ki yazirina yazikwata atuwa ensonga lwaki yazikwata ani yakwata sente baatugamba bwe twali mu meeting lawyer n'atugamba nti sente yazikwata bakyalina bye balina okumaliriza then balyoke bate sente lawyer kanso Segona mwami Segona ye n'agamba sente yazikwata era yabivunaanyizibwako ebintu byaki yero oyo gwe tulina saawa zino naga nti sente ezo yazivunaanyizibwako ebintu saawa zino yavunaanyizibwa ku bintu byaki by'omugenzi naye kati tetumanyi kituufu kikigenda mu maaso kuba kati abaana ekisinga otuluma bazzeemu okusoma ne batugamba wetwali mu meeting nti bagenda kutunda ambulance basooke bawe ku baana ssente ekitunza ambulance nga waliwo ssente enkalu kyekyaki lwaki tebajjayo ssente ezo enkalu ne zisooka zikola kuba ambulance yesobola okugira nga ekola saawa zino singa ambulance ebadde ku kkubo ng'erina weekola singa abaana tebabonabona na fiizi zidda ku ssomero naye kati n'ezigula ebitabo teziriiwo saawa zino bagamba kutunda ambulance bwe banaatunda ambulance neggwawo ne tumanyi nti ezo zigweddewo eza ambulance evuddewo nga baddako ki banaatunda ebintu by'omusajja babimalewo ki kye banoonya waki batunda ebintu by'omusajja singa omusajja yali teyakola bintu bye bikalu balintuuza enki saawa zino sente enkalu zikola ki ku akawunti waki mukwata sente z'omusajja enkalu mutunde ebintu bye bikalu nga ne sente enkalu weeziri ku akawunti kale muzijjeeyo muziwa abaana bemumanyi mmwe bemumanyi abatuufu bemubamuwa sente kuba wano tewali mukazi alwanirira mwana we buli omu alwanirira abaana bonna kuba bali baana ba muntu ki muntu omu atakyaliwo saawa zino buli mukazi si byakulwana nti buli mukazi alwana bibyo wabula tulina kulwanira wamu obulumi bwe tulina bw'abaana abaana tebasomye taamu yatandise kuliko aba P7 baagala sente zigenda kuvaawa saawa zino kirowoozo kya ambulance ogitunda ani yakireeta era nga ani agigula tetumanyi yaleeta ekirowoozo ekyo kirabika oba bo baatuula notuula bo nga bo ne boogera abafamire ffe nga tetuliiko ng'abakyala kuba baatugamba tugenda kutunda ambulance tugyeyo sente tufune sente then tuwa abaana nekitatuyisa bulungi ng'abakyala nti oba naatunda ambulance ne bagivaako baddako ki kuba kati bwe batandikira ku bintu by'omusajja ebikalu bye yakola n'amaanyi ge nga waliwo sente enkalu kitegeeza bwe banava ku ambulance balina ekirala kigenda okuddako ogambye ambulance tebola eririddewo ambulance bagikwata omwami kanso yagamba yagikwata n'agitwala ewuwe yagamba eri wuwe eri wakaabwe tekola naye saawa zino singa ebadde ekola singa abaana tebabonaabona na sukaali singa abaana tebabonaabona na fiizi singa abakazi ne renti yennyini fe omusajja ffe yabeerangawo ng'atulabirira akaseera ke yabeerawo yali afa ku bakyala be ng'atufaako akatono ke yali alina ng'awa ku bakyala be naye kati ekisinga otuluma sente weeziri ate bennyini be baatugamba waliwo sente enkalu singa tebatugamba nti waliwo sente enkalu singa bino tebina tebiriwo singa buli mukazi ali ku bibye naye ebintu weebiri omusajja ffe yaleka ebintu bye omusajja ffe yaleka sente ze saawa zino kyekisinga okubonyaabonya abakyala abaana tebalina fiizi abaana badda ku ssomero kuliko abaana ba P7 abaana balya mwene musalawo okuva twava mu kuziika paka kati abaana balwala togenda linda bulwadde mbusima bulinde DNA bwerifulumira omwana agende mu ddwaliro tukoyo okutufuga tukoyo okutuyisanga abaddu omusajja ffe yabeerangawo ng'atulabirira bwe mba temusobola kulabirira abaana ba musajja mu biveemu bannamwandu buli mukazi yeetegerera twasuka emyaka 18 buli mukazi asobola okukwata sente ze n'alabirira omwana we muleke tugamba mbusima yanga mugenda tuteekaawo mutandiko tugamba tugenda kukola bwetuti bwe tutuukayo eri mu meeting tebatukiriza kwogera batusirisa mwatugoba mu mawulire abantu bamanyi tuli bulungi tuli bubi tewali mukazi ali bulungi buli mukazi ali bubi tuli bubi
tuli bubi abaana b'omusajja bali bubi omusajja yaleka abaana mwali badde mulabirira abaana be ne mubaagala nga mwali mwagala omubaka mwagale n'abaana be naye omwana n'atuuka okunoonya ne fees omwana n'akaaba registration mitwalo 15 mizigo mwetereeze kati Sseggona ebintu bino abiyingiramu era ajjamu ati tetumanyi ngeri gye yajja mukwanga fakera bukezi nga batugamba mujje wano ku kizimbe bwe kini bwe kiti nga tusanga mwami oyo nga tugamba yali looya w'omugenzi awo yayingirirawo abantu abamu waliwo abamu abalabirira abaana naye omuntu tasobola kusuubiza nti agenda kulabirira omwana wo paka kubanga abamu basobola okukikola inaga agenda kuwerera omwana wo kati saawa zino tugenda mu kalulu omuntu asoga nti ngenda kulabirira omwana wo natukesa neyefuula namulabirako nti abamu babalabirako abamu sinakindi bayinza okuba balabirako ttaamu ewedde ngeno ttaamu abakazi be balina okutoba n'abaana baabwe naye ngaoli yakikuba lumu nti omwana ngenda mumulabirira kuba kati gwe maama w'omwana gwobeera n'omwana oba tomanyi nti oli akomawo okulabirira mwana oba nedda bana bafuzi abamu babikozesa bakozesa amannya gaabwe nti nvuddeyo mu kamera ngenda kulabirira omwana wa gundi naye bw'atuuka eno ebbali n'akola ki n'abivaako abalabirira abaana mbeebaza beebale kulabirira naye nabo abeeyama ne batalabirira bambi mu kikomi kubanga mulemesa abaana abalala balifunye abantu ababalabirira ne balowooza gundi yamutwala naye nga ate ne yamutwala takola ki tamulabira naye nga ate wavayo mu kamera n'ogamba ngenda kulabirira omwana waani w'omuntu gundi n'ogundi bannamwandu bakazi bakulu nga bwe tulaba twasusa n'emyaka egyetegeerera naye tufunye okusoomoozebwa nga bo baagala oyinza otya okukwata akakiiko n'olonda abaminisituleta n'ogamba ne bagenda okuddukanya ebintu by'omugenzi nga ku kakiiko tekuliiko mwana wa mugenzi ku kakiiko tekuliiko namwandu wa mugenzi nga ne kakiiko wa famire gwe baateekako ng'owa famire aliko atya omu kati nga bamuvuvuba okubanga naye tasobola kubaako kyayogera kati sisobola nze nga nze mama Sharifa ng'omwana wange oba abaana bange nga baasuze enjala nga n'aba mukulu Kaboggoza nga aliko nga minisituleta twagala tumutegeere nnyo omwami oyo omwami bamuyitako baye Kaboggoza ani yajja kulaba yeetegeere okuba babagamba mu baminisituleta batugamba kimu nabo tebafunanga ssente za mugenzi zibalabirira lwaki balonda abantu ab'ebweru teri asobola kukwagalira mwana nga gwe nnyina amuzaala kuba gwomanyi oba omwana we yalidde oba teyalidde oba yasuze oba teyasuze labwe fe tugezezangako bakubira amasimu ng'oluusi n'obalimba tubalimba muno mwana mulwadde olabe ki ekiyinza okuvaayo n'akulaga nti omwana tebimukwatirako ddala nayo yayagala okubeera nga addukanya ssente z'omugenzi bannange bamaama b'abaana bategeera era teri maama ayinza kulaba mwana we nga atudde ng'owa nayiba agenze ku ssomero naye ate mukulu Kaboggoza gy'ali tebimukwatako abe bagenda kusomera ku Lodi Kampala nga baffe bali mu UPE kuba olw'ensonga tebimukwatako yakye yayisaawo kyaggwa ayagala kufuna ssente ziri ez'omugenzi bana ekintu ekyo kitukosa nnyo kuba bannamwandu ate kakiiko bayitaddeko namwandu omu oba babiri nabo ne bamanya nti bajja kuddukanya ebintu by'abaana baabwe naye ate mulondo omugenzi baataazaalamu abatalina bakika betutamanyi nakumanya nedda ekintu ekyo tulina senga Nagirini yakuza omubaka yakulira ekaddugala mu kyalo yakula ne senga Nagirinya Betulidi gyali e Masaka bamusudde mu buli kimu naye ng'ate yatutegeera yasobola okugamba nti ono mwana wa mwana wange n'ono mwana wa mwana wange bambi mukazi wattu talina bwogerero ekyo tule tukirekaawo kubanga naye kati ate bano bonna bakozi ba nsimbi ndowooza bamanerenda babateekawo bajje basagule basige bakungule kuba tosobola kulemera ku kintu ky'otaakolerera nga omugenzi takuzaalangamu nga tolina nnamwandu nga tolina mulekwa naye ate n'olaga nti ofaayo nnyo bannaye wansi w'enjuba wano teri ayinza kukwagalira mwana nga gwamuzaala tuyita mu mbeera nnyingi tuyita mu kusoomoozebwa kunene niye omuntu nakulaga nze minisituleta akasente kagada tutunda kino bebasooka tutunda kino bakwate emigabo gy'abaana oba kisoboka bagiwe bannamwandu
bannamwandu balabirira abaana baabwe bwe bazirya it's okay naye babakwatira ebintu by'abaana baabwe babibawe mumugamba muti ekyamazima omwana n'abanja registration emitwalo 15 tindi ministrator n'agaana n'okutuula n'agaana n'okujjuza form naye gwoli wali olinze sente tutunde emmotoka tutunde ambulance tutunde ennyumba y'ebulamu tutunde kino buli kimu baagala kukitunda butunzi abaana basigaire ddala mu bbanga ng'akalombolombo kajjewo nti Sseginya yeerandiza yekka n'abaana batuuka okwerandiza bokka naye ng'ate Sseginya yeerandiza ye n'ayitawo akolerera abaana be wabeeko we batandikira banne gavumenti tuyambe tuze kwekubira mulanga eri abaana baffe n'eri ebintu by'omwami waffe bigenda mu bantu abatono ennyo babitwala buli akirina takita bawoza tutunde kino tuzaako kino tutunde kino tuzaako kino kitegeeza bamala ambulance bagenda kutunda mayumba bo tebagata buli kimu kyabwe bali mukoza abaana 10 bameka bali bweru tetubamanyi nako nga mama Shifula bwagambye tubayi tusabalera batusindikira ebifaananyi by'abaana abo kuba Sseginya bazaako abakyala babagoba mu mayumba abasinga tebabazimbira babaleka bapangisa omwami waabwe yali afaayo okusasula amayumba gaabwe n'okuliisa abaana naye kati abaana basigaza linnya nti taata yali mubaka naye ekyokulya tewali enjagala okukomekereza nako ndi mukazi muyisiraamu era ndowooza ntegera nnyo ebyeshaliyo okusinga ebyabalooya kakati mbadde mbasaba bamasheeyi bonna sigenda kumenya Ssekinnoomu wabula buli asobola atuyambe ebintu by'omugenzi nze nganze mbadde nsaba bigabwe mu sharia manya amasira dini y'obusiraamu y'amazima nabwenkanya era nkakasa nti musobola otuwa omugabo gwaffe mu butuufu bw'okugutuwa okusinga okutugamba tugume paka ku myaka 18 ku myaka 18 abaana bano bana bali kuki mbadde nsaba bamashayi batuyambe ebintu by'omugenzi babiyingiremu kuba mulanga gwange gye bali bigabwe mu sharia nga bwegamba ekirala nkubira omulanga ekibiina kya NUP basebo ne bannyabo tubeegayiridde tubasaba omwami waffe wabanga kituufu yali memba wammwe ng'ava mu kibiina kyammwe tubeegayiridde ye saawa muveeyo mutulwanirire abaana b'omugenzi saawa zino tebalina kye balina abaana baddeyo ku ssomero bagenda kuddamu okusoma tewali kiriwo muveeyo mutulwanirire bataata ne bamaama tubeegayiridde tusaba n'obuwombeefu muveeyo mutulwanirire ye saawa tulabe nti omwami waffe mwali mumwagala era omwami waffe yali mubaka ng'ava mu kibiina kyammwe tubeegayiridde basebo ne bannyabo muveeyo mutulwanirire mulwanirire abaana b'omugenzi Ssegirinnya Muhammad. Administrator General tukukoola munnange yonna gy'oli ffenna tukimanyi nti omuntu waba afudde gw'otwala ensonga z'abagenzi ebyaddala bazee wange nze mmanyi struggle mwe yayita kutuuka watuuse okufa Sseginya ayise mu struggle nnyingi okutuuka ku kyefo ky'obwemupi so sandyagadde baana baffe kuyita mu mbeera y'emu kitaabwe mwe yayita akatono kano ke yabalekera oba ke yabadde yabategekedde badde nkusaba munnange oveeyo obayambe kuba kati toyamba ffe ogenda kuyamba baana bano be twasigaza otuyambe obayambire ddala oteekinga ova eri ebintu bye tulemereddwa era omulanga gwe tukuba leero tulemereddwa nga bamaama tukwetaaga munnange jangu otuyambe olwanirire abaana baffe. Administrator General betulina ku kakiiko be batuteerawo amazima gali nti tetwamanya balondebwa batya batukwira bukubizi essimu era abo bennyini betwasangako abakaliko naye mu kiseera kino akakiiko ke tulina tekuli maama tekuli mwana tukkiriza nti tebannaweza 18 naye ate tukkiriza nti bategeera tulinawo abasobola okumanya ki ekigenda mu maaso naye bonna abaliwo tekuli aliko n'omu ebyaddala gwe kati gwe mununuzi w'abaana ba Ssegirinnya gwe weka gwe twetaaga otuyambe mu ngeri yonna.
nange kantwala akakisa okubira president w'eggwanga lino Uganda omulanga ow'ekitiibwa His Excellence omubaka abadde asavinga eggwanga ng'omubaka wa parliament era mu kaseera kano katinga mugenzi naye abaana tebalina we basigadde abaana tebalina kye balina n'obuntu bwabwe nga taata bwe yali badde aleseeyo bannange nabo be bateekako nga baministrate oba nga balooya bonna baagala kubyeddiza bwezza owekitiibwa president tusaba otuyambe owekitiibwa president twagala kukusisinkana president twagala kukumiitinga president bannamwandu baagala kukulaba nakikugamba nekulaale yasembayo nti bannamwandu baagala kukulaba president bannamwandu baagala kukulaba tukwegayiridde taata waffe wa Uganda taata waffe president Yoweri Kaguta Museveni bannamwandu balina ensonga baagala kukulaba tunaasanyuka nnyo ng'otuzeemu taata. Kaakati n'ekirala kyenjagadde okuba kyembadde mbuuza ow'ekitiibwa Honorable Sseggona twaliko mu meeting emu n'atugamba nti ssente z'amabugo yazibulookinga kuba ekyamazima tufunyemu okutya n'okwekengera kirabika ssente ezo teziriyo baazikozesa kuba singa gye ziri simanyi nti oba amabugo bagatereka kubeera naliko ku TV emu newako kye bambuuza ku ssente z'amabugo ezo naye kasina kyenzimanyiiko naye omwami omubaka Werubaga Sseggona n'agamba ssente yazibulookinga taata ow'ekitiibwa ssente z'abamulekwa ate zo zibulookinga ngaani abaana balwala abaana bali ku bitanda abaana tebagenda kuddayo ku ssomero ssente wazibulookinga tubadde tusaba taata ow'ekitiibwa Sseggona ssente z'abaana ozite obanga kituufu gwa zibulookinga obanga kituufu ow'ekitiibwa yatanaba kuzita sipiika maama tukubidde omulanga nti abaana b'omugenzi bali bubi naye ne ssente z'amabugo ze mwatuwa munnange tetuzituukangako oba baministrator be balonda kuba beeronda bokka ffe gye tutaali oba be baazibawa bannange gavumenti efeeye tutangaazeemu gwe kikwatako aveeyo atubuulire naye tuli bubi bannange n'ekirala ow'ekitiibwa mwami Sseggona tubadde tusaba ambulensi y'omubaka eve mu luggya lwe waka gye wagiteeka watugamba wagitereka naye tubadde tusaba eveeyo kuba omubaka alwalira ebbanga ddene yali alina obuyinza obutunda ebintu bye bannaye ambulensi gireke ekawempe eyambe bannakawempe ekole emirimu gy'ekawempe etwale abalwadde mu malwaliro kuba n'omubaka omuntu amanya nti anaafa yategeera yali badde atunda ebintu bye naye yagireke eyambe abalonzi be ab'ekawempe ambulensi tugyagaleddwe mu community abantu bagirabeko ebeere ng'ekola ekole emirimu gy'ekawempe kubeera bagigulira abantu b'ekawempe ow'ekitiibwa ambulensi eve mu kikomera kyo ow'ekitiibwa ambulensi gijje mu kikomera kyo gize mu community ekole emirimu gy'abannakawempe tetugasa tetuyamba ate nga bannakawempe bakosebwa kevuge nga abalwadde genda gitya ssebo nebyempozimweyo constituency egamba ki kama amiina kaakati mbaddeko kone ku bannamwandu ba Ssegirinnya balina ensonga ze boogerako kuzikwatagana ku by'obugagga by'omugenzi bagamba nti ssente bagamba nti bali bubi n'ennyumba tebalina kye baliisa abaana bali mu kubonaabona kati ne bagamba nti ssente ezayinza okubalabira okuli eza palamenti ne ambulensi n'ennyumba ezimu nti byonna wagamba biri mu mikono gyo nti ssente zino eza palamenti ze bamataaba wabagamba nti wakyaliyo abaana abalala beebuuza baana ki be mutabalaga nze nyanjula abaana ba Ssegirinnya buba tumunnange batugambye nti ambulensi waliwo abantu abatayambika well twatuula mu meeting ya family
ekisooka Ssegirinya teyalina namwandu n'omu kuba teyawasa ne tutuula mu meeting eyali mu famire maama we baganda be n'abakyala abo ne tukkaanya nti ne tulonda abantu abagenda okufuna obuyinza mu kkooti era eyo process n'etandika egenda mu maaso yeetooloola kubanga baali tulina okumala okufuna death certificate naye nga beetaaga ne national ID bagisazeemu anyway eyo process ne tugivuunuka nga teyaleka kiraamo tulina okuyita ewa administrator general bwe tumala tugende mu kkooti era kati tuli wa administrator general kati ani bwe baali baagala aspendinga essente z'omugenzi nga tebannaba kufuna buyinza ekyo kimu ekyokubiri twatuula mu meeting ne tukkaanya nti nga tetunnaba ne bwe tuba tumaze okufuna letters of administration abaana ba Ssegirinya bonna tubakole abagambi bati ba Ssegirinya tubakoleko DNA DNA nze omulimu gwawe gwali gwakubagaidinga kukubiriza meeting size nkola DNA abawerako ne babajjako omusaayi era results tezinnafuluma akati sente ozikwata otya n'ogamba nti tuzigabira abaana be tutamanyi oba ba Ssegirinya oba nedda ekyo n'okiteeka ku mabbali ekyokusatu sinza omu ku bagoba letters of administration sinza administrator nyambako be balondanga ba administrators okugoba letters of administration kati awo bagambye nga sinnakyerabira nti mu ba administrator temwateekako wadde omwana we wadde omukyala talina mwana alina myaka 18 ekyo kimu alina mukyala n'omu naye ne mu kulonda baaliwo ne tukkaanya ku bantu abagenda abalina okubeera ba administrators bo be babakkaanyako omulimu gwawe gwali gwakubalungamya abantu be bampa era be twateekayo ng'abantu tebannaba kufuna letters of administration mbuulira muntu kyayinza okugenda mu ofiisi ya gavumenti n'ajjayo ssente z'omugenzi ekyo tekiriiyo boogeza butamanya ekya ambulance bo bennyini be bantuukirira abamu ku bo ne bagamba nti waliwo abaagala okutunda ambulance baagala bagitunda ne tugikwata ne tugijja ku baagirina ne tugipaakinga sigikolamu ssente era tekola ssente era naye yennyini teyali yakola ssente nti epangisibwa kyebaali baagala kugitunda baani bano bannamwandu abamu banga bagamba tugitunde eveemu ssente kyendowooza nti si kibi naye ebibuuzo biri bibiri still ani akkirizibwa okutunda ambulance nga tannafuna letters of administration ekyokubiri omugenzi yali tannagikyusa giteeka mu mannya ge eyo yonna process erina okukolebwa owulidde naye bwe bagamba olwokuba bagamba bali bubi tebalina kye bajja kutegeera kubanga bali bubi nga bwe bagamba so kati nze sirina buyinza butunda ambulance ya musajja ekyokubiri kubanga obuyinza ekyokubiri teryabuyina okitegeera muganda wange yesebo so ate bwe bantawaanya ne mbivaamu bijja kuwanvuwa n'okusingawo nze mbayamba nga mukwano gwa Ssegirinya eyali looya we obutaleka bintu mu bbanga kudobonkana so kati nze bwe bannenya okuba n'ebintu mu mikono gyange ssente bakkiriza eziri mu mikono gyange ziri mu mikono gya palamenti era ne bwe twagezaako okusabayo ezimu bategekeddwa palamenti netugamba amateeka mugamanyi
era speaker yakwata mu nsawo ye nga ye n'agamba eno contribution yange ku dduwa naye tetusobola kukwata mu ssente eziri mu mikono gya gavumenti nga tetulina letters of administration ekisembayo kyeky'abaana be bagamba nti be tutabalaga sinze envunaanyizibwa ku baana ba Ssegirinya siri muganda we nze nabagamba omwana alina gwe bagamba nti wa Ssegirinya gwe baleeta nga tumusimba ki DNA abatali baana be batuufu baleke kugabana ku ssente za musajja abantu abalina abaana ba Ssegirinya nga ddala ba Ssegirinya balina okugumiikiriza sirowooza nti abakyala abo bonna nga bwe bavaayo twababuuza batugamba Ssegirinya si ye yali abalabirira ati oba omulamu teyabalabiriranga ate lwaki baali baagala omufu abalabirire nze nabatuuza ne mbawa amagezi nti kati muba mukola mugire nga mwerabirira mweyambako ennyumba ze boogerako simanyi gye ziri weewaawo zaayogerwako ne tugamba ba administrators bano n'abaali bazirabirira bakwatagane esente ezo ezivaamu zisobola okugira nga zikola ku buntu obwo obugwawo bu emergency era nze siina na 10 kye nali mpasabye sibaagalako ssente no wabula ngezaako kuluŋŋamya na ku streamlining estate y'omusajja nga looya nga munnamateeka nti nga mukwano gwe kuba munnamateeka yandibadde abasaba ne ssente so ene bwe banaagenda mu blackmail blackmailinga nja basuulira estate yaabwe tulabe kye bagikolera nga mu stepu mweri bwe tugibasuulira abaana tebajja kusoma ze sigirimu nga administrator sikwatanga ku 10 kyayo era tekiriiyo era sikyagala batugambye mbugwe nga bagamba oli munnamateeka wa Ssegirinya nabagamba bo tebakimanyi bo tebakimanyi era bali mu kwebuuza obirimu ngaani bajje banzijeko instructions kakati saagala nakwonoona budde look here gambye ku ntandiko waliwo abantu abatayambika ati baagala kwekubira Ssegirinya ababuulire looya we ani ate tumanyi ani yamujja mu kkomera igwe kennyini ekyokubiri omufu bwafa abatakyagaba instructions era sibagambye nti ndi looya wa Ssegirinya mbayambako bo nga family ate bo si ba family by the way niye mbayambako nga bamaama b'abaana okulaba nti abaana baabwe banaasoma owulidde anyway simanyi namwandu kyo nga bwe beeyita akugambye I don't even want to know kubanga siri vengeful bagambe baba tebamanyi nga nfubye okubannyonnyola process bwe zitambula kati bagende balumbe maama wa Ssegirinya era naye bamwogeddeko kyakoze eki mukazi wattu talina kyeyababbye talina 10 wadde kyeyabadde okugjamu ekizibu bali abantu ababayambako bwe babakubira okubasaba ssente babavuma buvumi balinga abaabawola ate nga abantu tebannakwata ku ssente ya mufuneemu abamu bakima tebafaayo babyonooneka beera bulungi sebo Lubalusewa TV mazima ku mazima.